Okay. Tweyanzege abatulaba ku Soul TV nga bwe nabasuubiza nti ngenda kubeera n'ow'ebyokwerinda atwala ebyokwerinda wano ku Canaanland omukulu Simon Peter Watch namufunye olunaku olwaleero. Njagala brief dakiika ntono ze tusigazza atubuulire enteekateeka ziri zitya abantu banakkirizibwa okusula wano kubanga bamu basuze mu bibuga Kampala balinza okutuuka ku ttaka ettukuvu Canaanland. Mukama wange mu dakiika ze tusigazza entono nsaba osooka otubuulire. Nategeddeko nti mwabadde n'emiitingi y'ebyokwerinda kiki ekiri ku ground enteekateeka ziri zitya? Mbalamusiza abalabi ba Soul TV naddala abali mu Munnyo. Tuli wano Kanani, ffe tuli mbateekerateekera era tubadde n'olukiiko lwa security. Olukiiko lwa security lubaddemu agency zonna gwe buli gw'olaba gw'olowooza nti owa security mu ggwanga abaddemu, era nga tuteesa okulaba nga tukuuma abantu baffe olunaku olwokutaano. Ne bakama baffe batusuubiza nti ababaddeko balabye RCC w'e Kampala, olukungana lwali lubadde lukubiriziddwa RCC wa Kampala ow'e Kawempe yalukubirizwa. Mayijjukira RCC yabeera kyamaani wa security mu division oba mu district. Kati olwaliro tubadde n'omukisa RCC wa Kampala ow'e Kawempe najja n'akubiriza olukiiko azze ne ttiimu gye tuyita DSC, District Security Committee yonna. Kitegeeza nti buli wa security yenna akwatibwako tubadde naye wano olwaleero, era tupulaninze kwe kituweesezaawo ne meeting olwaleero tusobole okubeera n'olunaku olw'enkya tupulaninga ekikola ki ekigenda mu maaso. Batandise okusika abasirikale bwe baba tebamala abajjeeko egindi nabali abajjeeko egindi nabali abajjeeko egindi olunaku olw'enkya. So planning twagitandise ddaffe nga security. Abantu abamu basuze mu kibuga Kampala, abalala basimbula bali mu kujja, abalala bamanyi nti bagenda kujja basule wano. Munakkiriza abantu okusula wano? Ekyo nedda. Tetujja kusobola kukuuma bantu mbeera ya lunaku olwokuna. Bw'obanga ozze ng'olina woosula e Kampala, sulirayo ddala ojje ku lwokutaano ku makya. Waliwo n'abantu bendabye, waliwo abangambe wano bwavudde Masaka azze mu Olukuggaana. Olukuggaana olwokutaano n'ojja olwayo lwakusatu. Nawe obeera serious ng'ova na Masaka wano. E Masaka ew'essaawa emu n'ekitundu ng'otuuse wano, ekiba kikuleeta wano ddala ku lwokusatu kiba ki? Abantu abo baafuna embeera embi, abaafuna amakanisa, waliwo amakanisa agamu agali agafuna guest house. Nnyota yakusaba. Ennyonta ey'okusaba tubeeremu ate. Ndabye omusajja w'e Kasese awo, mbadde tulaba amawulire. Tulaba omusajja w'e Kasese ye agamba ajja kuvuga piki yakole ki ajje. Naye yo mulaba nti ajja kuvuga piki y'enkya. Oba okitegedde asobole okukola ki ajje mu Olukuggaana. Abantu of course wano tebakkirizawo bidduka, naye abantu bagenda kubeera safe batya nti bwe banapaakinga ebidduka byabwe okwetoola Canaanland bibeera safe? Baganda bange bannyinaze, baganda bamama bange bataata, tetulina security egenda kukuuma ebidduka byammwe eyo gye mugenda obbisa. Tusiba tubagamba nti jangu n'omuntu akuvuga akuleke wano addeyo. Naye ate olunaku olumu nze bwe mba nve mbala mmanyi okutambulirako mu bbaasi, olunaku olumu okutambulirako mu takisi ng'ova ewaka terugenda kukuggyako kubeera nti gwe honorable tumwebaze. Jangu ya linnya takisi, bw'oba oli wakumpi linnya akabooda kakuleete, oba olina ka special, sente za special pangisa special. Kuba tetuli kushuwa ddiiru. Kuba waliwo ab'empya abalina enzija zaabwe wano abaziwayo luno tubeera n'Olukuggaana bagamba nti tutekewo parking. Naye tuli sure na security yaki ya security yaawo. Saagala ate ove wano mu kusaba ate ogenda ogambe nti waliwo napakinze emmotoka yange bagibyemu ki amapeesa. Mbadde mbasaba bataata bamama bannyinaze baganda bange abalina emmotoka oba balina pikipiki zammwe kola olunaku muzeesonyiwe nabali nabo mubaweeko ku mirimu. Wo wa special omulimu akuvuga akuleete saa 12 ez'okumakya oba emu ez'okumakya olinnya ate okole ki oddeyo. Okay, then ekirala ekisembayo luli abantu baali bangi ne bajjula ne bamenya ne gate nga bayingira nga beesindika. Ku mulundi guno omugenda controllinga mutya jamu y'abantu? Tuli very organized nti emiryango gyonna etaano amakubo ageetoolola Kanani gonna tugenda kugasiba. Mu kugasiba tetugasiba lwa bubi, wabula tukontrollinga abantu obungi bwaba bakola ki, tetwagala kufuna stampede. Oba okitegedde kakati amakubo ageetoolodde Kanani gonna bwe tugaggala tuba tusigala nga tunawo ekyererezi kyaki ky'amakubo. Era checkpoint emu egenda kubeera waggulu eri ku hoteri nga takisi gyeziteeka abantu, endala egenda kubeera eno nga takisi ezitava ku Sapolo we zibeera, endala egenda kubeera eno wansi nga wava eno nga wansi ku Washing Bay, endala eva eno ku Kawala Road. So amakubo ago
gonna katubatadde nga tubataddeyo tubasitwekinze babeereko walako sobole okubeera nga tebatubanyigiriza ki Kanani. Tugenda mu misingi kigambo kimu nga bw'owa security tip abantu abagenda okujja wano. abajja okusinza wano olunaku olwokutaano naddala abava ewaka bannange amayumba gammwe muleke nga muzikizza essigiri nga muzikizza ettaala nga muzikizza amasanyalaze temulekaamu kasigiri konna nti oba ndese nga mbugumizza ki mbugumya enva bw'oba ovaayo ddala nga tolinayo gwoleseeyo ate bw'oba olina ekkufulu enju giggale munda n'ebweru esobole okubeera nga ki ate nabwe bw'olina ekkufulu ey'ebweru ng'obadde togiteekayo nga bw'oba oyingidde ekiro obadde toteekayo ekkufulu y'ebweru era ne kuno togiteekayo kubanga buli lwogirekayo omubbi amanya nti oli ki titoliiwo esebo. tweyanzege oyo mukulu Simon Peter Watch RDC kaswabuli ate nga yatwala ebyokwerinda wano ku Canaanland ndowooza enteekateeka muziwulidde. Tugenda mu misingi anze Godfrey tumwebaze mbadde ne Harriet ebisingako tujja kubanga tubibatuusaako n'olunaku olw'enkya sobole okubanga tubawa update ki ekiri wano ku Canaanland n'enteekateeka zonna bwe zigenda okubanga zitambula. Njagala mbasiibulire wano musule bulungi katugende mu misingi.